nazikugabira kubanga ziri ennimi Katonda yakola ki kati ate ye muntu. So wosanga Kanisa y'abaana b'obulimba bakozesa nnyo ennimi. Example Fanero nzomanyi nze ndi open. Kyenkwagalako nze Jamilu nkwagalako kubeera open kyokka. Bayigiriza nnyo abantu okusaba mu nnimi. Bayibuli egamba wosaba mu nnimi you are edifying yourself. Gwe mwennyini oba owuliziganya ne Katonda byoyogera nze bwe mbyogera mu nnimi oba tobitegeera nabali baba tebakola ki eba connection yo nani kakati basomesa nnyo abantu okugera mu nnimi. Why? Baba baagala oleme kuyiga kusaba kubanga omuntu ajja mu kyaki n'avaamu nga tewali kyasabye kyategedde wabula ng'ali mu nnimi naye nga byayogera ntabimanyi kubanga bamusomesa nnyo okuziyiga. Nayimba nga bimbera rararara mashakatayama sawa negwako nomuza negwe osabye osabye nti yo bichibi bidayo saba kudange sibitege chantara roko shataya ennimi zino zijja buzi oli musaalo osaba ne zijja buzi ezaba nabi bobulimba nsomesa ngamba ntuufu kati entuufu oli mu mwoyo mutukuvu osaba ne kijja buzi omanya nawe zijjira naye bano bazikolera ne program bazikolera ne service basajja mmwe ani ali basonyiwa kyekyo Bayibuli kyegamba nti tosobola kugula kirabo kya Katonda na ssente. Ekirabo kya Katonda kikuweebwa bwereere. Mu Bayibuli omwo mu kitabo kya Acts mwalimu omusajja Simyoni yali mulogo. Kakati Simyoni oba yali Philip oba yali Peter Simon bagenda ku kyalo ekyokusaba basaba. Kakati omusajja ono alaba nga bano abasajja amaanyi ge balina ate maanyi kugage abantu bonna babakkiriza n'agamba sente zizo munguze ku kirabo naye nga ye akyagala kubikozesa bibye munguze sente zizo mumpe ku maanyi ago nange abatuze ngende mbasolooze. Ne bamugamba perish with your money. You can't purchase God's gift with money. Yali abagamba kamboche mukwate kye mukwata mumpe ku maanyi. Tewali kiriwo nga tekyaliwo. We are in repetition. We are repeating what happened. Yani Simon oli omulogo bali bamita Simon yali ayagala omwocha yali ayagala okwokya bali abayigirizwa yagamba kamboche eyo mumpe ku maanyi ngene nsolo maanyi ago nange ekyalo kubanga ng'abantu bonna babatutte abali bamukkiriza ng'ekyalo kimutya kati yalaba nagamba bano basajja bwe bampa ku maanyi gano kitegeeza district yonna ngenda gifuga nagamba mwogere magala meka ne bamugamba zikirira ne sente zo tosaagula kirabo kya Katonda na sente. Ekirabo kya Katonda kikuweebwa bwereere. Kakati bano bannabbi b'obulimba babitunda wotegerera nti ono omufu. Bayibuli egamba waweebwa buwa era naawe wabuwa. Amaanyi ago okusabira omuntu okuwona Katonda yagakuweera bwereere tewagagula. Kitegeeza omuntu wajja gy'oli oyina musabira bwereere kiri eri ye okusiima gwe. Tegema nagezi basamuke ekintu ekibadde kitutte miliyoni 2 n'akisabira kiweddewo kangende muweeyo 2 nze alina okukola ki okusalawo. Kakati awo oli wagambira nti ate kati Jamilu toli mu kwekuba gwe bali lwaki ate obasaba ye 5 baliwa abagala enjiri nedda ate ogambye kyakuweebwa buweebwa kubanga toli ajja kumbuuza otulamba Jamilu yeekuba endobo seekubya. I can explain that. Bayibuli egamba waweebwa buki naawe weebwa muki naawe wa buki. Naye Bayibuli negamba omubulizi w'enjiri anaalya kuki ku njiri ye. Omubulizi w'enjiri anaalya kuki ku njiri gy'abuulira mwalina okujja ekyokulya. Ate n'ekirala sikugambye it is a must bali it is a must.
okitegedde nze nkwadde option nenkunyonyola negamba eno oba owagira buweereza tompadde zange zakulya. Simon yali awaayo ssente bamuwa amaanyi kukola bibye awamba abere sereebu. Akasente kogenda okumpa kagenda okunyambako okutegeka sho gyogenda olaba oluddako. Kale ekyo mbuliza abantu abo amanyi ayinza okuba ekibuuzo naga omusajja kalwawe yeekubye endobo okinnyonnyodde kati bwe tukyali ku bubonero tuli kwogera mu nnimi kati bannabbi b'obulimba sitani abakozesa oleme kubanga omanyi okusaba. Buli obanga tomanyi kusaba kitegeeza ofuuse emmere ya sitani. Tudde mu Bayibuli Katonda yagamba sitani emmere ye eribeera ki nfuufu jojo olyanga era gwe omuntu oli nfuufu. Wali omanya Katonda yagamba musani agenda kulya nfuufu eno gye tutambulirako igwe oli nfuufu guno omubiri gwava mu nfuufu sebo. Kitegeeza Katonda yagamba emmere ye egenda kuba muntu kasita gwe emmere ye egenda basamike. Yes kasita kkiriza tebikanga wava mu era muli bamumpita mmere ya sitaani. Wuliriza kisoboka wemuliba muteekayo omubiri gwa Jamilu mujja gamba nfuufu muki nava mu nfuufu era nzeeyo ki Mukama agamba omusota emmere ye eribeera ki. Kitegeeza nze wendiba sikoze kyentegeddwa kukola nenzikiriza Kristo ngenda fuuka mmere ya sitaani akulye akukozese buli kyayagala. Kitegedde ekintu ekyo. So kati bano bannabbi b'obulimba abafanero baki bakujjako okusaba buli ate amaanyi empowerment tugijja mu kusaba okwambala amaanyi okuwangula sitaani. Kakati kankubuuza ekibuuzo nange kyali kinnumya omutwe emabegako simabona mpa ansa. Bannabbi bano wetuyita ab'obulimba abantu bano bagendayo n'ebizibu ne baba byonna babagambye nga wetubinyonyoddemu wano wadde tuyanywerwa n'ebirala. But somehow these people get healed. Ulira naawe obujulizi ng'era ddala yawonye. Kati kankuwa example nyina omukyala gwe mmanyi ku kyalo ewaka eyo gye nnakulira baalina omwana nga yagongobala. Owulira naye ng'agenze mu kyaki ez'enjawulo ng'omwana takola ki sijja kulimba alina kyaki emu gye yagendako gundi awo Kawaala sayidi z'Ekawaala awo n'agendayo n'atandika okusabirayo n'atwala omwana n'amusaba omwana yawona. Kati kyembuuza kiikino somehow birina ebituuka nebikola oba guba mukisa what really happened mukisa. Kati kyenkubuuza nti nga olumu bituuka nebikola era ye omukulu yatuuka kufa nga tomwogerera ku musajja. Ekibuuzo kiki kino ekibuuzo kyo kirese topic endala lwakuba tukatugikoneko bukonyi waliwo kye tuyita magic miracles and real miracles. Ebyamagero ebyobufuusa n'ebyamagero ebyaddala. Ekyokubiri sitaani yakuwa 10 n'akuggyako biliyoni. Okitegedde akuwa esso n'atwala biliyoni naye nga tomanyi mu magezi. Kati sitaani ekyo kyogambye batwala omwana naawona osobola okutwala anti olaba bana bagenda mu masabo simanyi waliwo ebimutambula mu bigere babijjamu ne babizza mu mikono era noddayo nemugamba jjajja ebyomu bigere byawonyera nkwebaza nempulira ate ebulobuto ndeese naye ate waliwo ebyatandise mu mukono kumbe yabikubye transfer nabijja nabizza mu mutwe. Kati ata abeera watu tawonya tebalina permanent healing wabula balina temporary bakyusamu bukyusa formula. Kati awonye nnyonnyodde ate n'ekyokubiri sitaani kyasobola okukozesa tuyinza obeera mu kyalo omuzimu negukwata omuntu negukugamba olaba wali mu mulyango ng'ofuluma waliwo eddagala lye basimbawo amazima ne mugenda ne mukebera nga weeriri guba gulimbye guba gwogedde ki era ne mulijjawo embeera nebanga ekola ki embeera nebanga eterera wayitawo ebbanga
agamba ate kakati waliwo ebiri wali musale embuzi. Kakati sitaani akikozesa okugula okukkiriza kwo. Otandika omukkiriza nti olunaku lwali kutomeza tojja tegeera nti akulimba. Wakkiriza dda Anti bino yakulaga ng'ebituufu ate nga ye yabikola. Wa kati asimbye eddagala mu mulyango gw'aba akolera ani? Ate akugambye mu eddagala liri wali yani? Okitegedde? Ayagala kugula kukkiriza kwo. Kati olumala ng'alinyisa level. Kakati musale embuzi. Ajatuuka ku level ng'akusaba mwana wo. Ng'olaba bituufu kuba azze abikola ng'olaba bituufu buli yabagamba mulaba bituukawo. Eyakuloga sitaani ye yamutuma. Oddukidde mu ssabo era yennyini yagambye yeegula. Kati ali kugula kukkiriza kw'otandika omukkiririzaamu. Olunaku lwagenda okukutomeza okutomera kw'otagenda kuddamu kuyimuka. Over. Anti nga linga tusaba mukyere muteekeo mangu twagala wanja ku 10. Kakati katuddeyo ku nnimi. Ennimi tetugambye nti kabonero kabwa Katonda era omuntu agamba mbu ennimi za sitaani naye ate gye ziri ezize. Okitegedde? Zifaanagana ng'ez'obwa Katonda. Ne Kanisa gye nakola nayo eri awo Kaleerwe bagita SWAT. Era wootuuka e Kaleerwe ojja kulaba kati woba ova eno ng'ova Kaleerwe okwata lwa Gayaaza, ekanisa eri ku mukono gwa right. Woba ova Gayaaza eba eri ku left. Kakati ekanisa yali nabbi wa bulimba era nga bamusimba from day one. Ziri ekanisa satu ze nagambye nti ono yatandika akimanyi nabbi waki wa bulimba. Ani yamusimba? Sitaani. Sitaani alina Bible studies. Jamilu leka naawe tontwala sipiidi. Sitaani alina Bible study. Manya Bible schools. Asomesa Bible? Yes. Gwaliwo kuno ku Nsasi nga sitaani okumanya Bible. Mundeetere musumba nti ono omusumba amanye Bible okusinga sitaani. Mundeetere. Nange nkulage mu Matayo. Is it Matthew? Yesu we yali akemebwa nga tonnaba kuzaalibwa. Think mu Matayo mwali oba ne mu Luuku. Bible ziri bitabo bibiri. Yesu nga we yali nga akemebwa nga tannazaalibwa oyo pastor agala ogamba amanyi Bible osinga sitaani. Sitaani yajjira mu byawandiikibwa n'akema Yesu. Naye nga akema nnyini kuwandiika byawandiikibwa. Sitaani tatya. Gwazze okubambwa amuzanyira ku bwongo. Amugamba buuka waggulu ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa mu Zabbuli aliragiriza bamalayika be bakuwanirire mu bbanga n'ekigere kyo tetiri esitala ku jjinja. Mwebiri muki ali mukugamba yabiwandiika ntisiguwa byogera kati ekyo kyawandiikibwa kiteeke mu nkola. Naye sitaani afaanana atya? Ekyo nakyo kibuuzo tukinyonyole tukijjewo nga kuyogedde ate ng'ali mu kulumba Katonda. Sooka oggyewaako sitaani yafaanana atya? Kati Hollywood zitulimba era tujja funa olunaku twogere ku movies. Hollywood kampuni ya sitaani. Hollywood kampuni ya sitaani. Wetujja wano mu Africa muyingiddemu Nollywood yaba Nigeria eyo nayo bagiwamba. Ina ne Bollywood. Bollywood. Kati tulina ne Ugawood. Zino zonna zi Ugawood Nollywood ziri under waki bakopa bali kye bakola ki bali kye bakola. Kakati firimu n'akuba essasi omuntu n'afa nga terinnamutuukako. Mukyuseemu please. Kakati nze njagala nkwera research samkewo ddayo waka n'oyo atulaba. Ddayo otunulire films ze balaga ku ma TV gonna. Omaleko omwezi 90% ziranga sitaani. Zitya? Ati bazanya sitaani. Teri firimu kati gye bazanya nga temuli paati ya sitaani. Ate ezimu zikomekere bazikutulira awo nga tebakola zente Katonda w'amaanyi.
atumanye kyadda kuba gikutulira ukitegedde. Aha, kakati firimu zonna ze bali kufulumya ziranga bwakabaka bwa sitaani. Nze ntunudde nnyo ku TV kulaba kano kavaako kano kaddako era byabusamize byaddogo okufuna ssente biki tukama naye bano abasajja bali kuki. Simanyi mu firimu ddala Hollywood weweegendeza firimu zonna zonna ezifuluma yagala gaana mulina okubaamu bagge mulina okubaamu balezibiyani balina obalaga kapo mbu eno yo kapo ya musajja na musajja. They want to make it seem okay. Okitegeera kakati tugende mu byawandiikibwa omanyisa muke bino bintu byonna bitwogera kasita banga bikontana ne Bayibuli tuba tulimba pointi yange okitegeera byonna byetwogera kasita tubanga tukubagana ne Bayibuli terimba ffe balimba. Wetudda mu Bayibuli Isaaya 14 osome ne Ezekieri Bayibuli ekulaga engeri gye batondamu sitaani Katonda engeri gye yamutondamu nekulaga amayinja ag'omuwendo ge yamutonda ge yamukoleramu agogerawo mangi ne ku nsi kuno tegalabikangako ago amayinja ge yamukolamu gaali ga muwendo mungi aga bbeeyi. Kati kitegeeza sitaani yali muntu alabika anyuma okulaba was beautiful and handsome byonna bibiri is a spirit tewali nkazi na nsajja kati gwe walina eriwa spirit ati nze nali muntu gwe bakyusiza obubakolera nali maani nze nakyusibwa bukyusi osobola ofuuka ekintu kyonna osobola ofuuka kyonna. A spirit has ability okufuuka kyonna kyayagala. wafuukako kapa nja kunyumiza sitoleesa gikunyumiza Jamilu onyumya toyagala kumpa bwino ebintu ebimu obibuuka okitegedde nyonyola sitaani afaanana atya. Kati Bayibuli edescribinga sitaani afaanana gyafaananamu ate Bayibuli etulaga nti n'oyonoona n'ogwa n'ova mu Katonda takugjaako kyeyakuwa akikuleka n'ogwa nakyo. Kiva osanga omutamiivu mu bbaala ng'ayogererayo ennimi ng'alagululirayo alagula gamashandere nyongerayo ak'ebibiri n'ayiwayo nagarikatayo n'agamba banekamba asabire ng'agamba batamiivu banne n'asaba awo mu nnimi yes nalaba nga it's powerful ne Katonda takugjaako kyetu ogwa nakyo. Kakati ne sitaani obulungi bwe bwonna Katonda tewali kyeyamuggyako wadde nekyera mu Bayibuli tewali we batulaga nti Katonda yamukwata ne banne be yalimba bamalayika be yali asendesenze bayeekera eggwanga bonna ne bakasukibwa. Era osoma okubikula Bayibuli ekugamba ne wabaawo olutalo mu ggulu sebo ne sitaani yali zisitinga lwali lwakuwamba gavumenti kuwamba Katonda baali bawamba gavumenti baali baagala kuwamba gavumenti yo waggulu ennyo. Sitaani kati afunyeyo banne wano abagambe nze wenfuuka oli nja kuba owa finance kati gwogendagire wali ng'oli wa minisita wa defense okitegere tukwate ekintu kati sitaani naye afunye banne ali bawunza yagaba gwe ndi mutwe wendabeera wa security nubian finance utamaguzi gwe gwezi wa gavumenti ndowooza olaba bino ebisiru nayo ne bikkiriza bali tubavuddeko tuli ku malayika ayinza otuyisaamu egaali tuli ku malayika kale malayika ne bikkiriza ebisiru ne bikkiriza. Bayibuli ekugamba tebakikola nakikola bakirowooza wetunabe ne tuleeta ekirowoozo nga tonawa nakikola nga Katonda yategedde dda n'agamba Mikayiri yakulira ejja eddwanyi n'agamba oyo mufulumye yes special forces SFC yeeyo Mikayiri n'aduumira oyo afulume eggulu n'asuulibwawa ku nsi kuno
era Bayibuli negamba zibasanze abatuula ku nsi kubanga omulyolyomi asuuliddwa. So yavaayo n'ejje lye, yavaayo n'obulungi bwe ize. Kati omanyi lwaki noli kati tukinyonyole, nze mmanyi we nakomye. Omanyi lwaki Hollywood etulaga nti sitani muddugavu era Abafirika batugeraganya ne sitani? badde ngenda okubuuza nti Yesu nga mweru, ffe abazaalibwa eno tetugenda kgenda eri. Nti ate sanya alina amayembe tagalina ebyaddala, omutagalina ebyaddala. Okubeera osoma okubikulu egamba bisiti erina amayembe wegate erina kati ago amayembe galina kyegakiikirira, tegategeeza gana amayembe gennyini gayinza okiikirira obwakabaka, kitegeera n'ebintu ebirala. Kakati tuliriza Sitani lwaki muddugavu? anti kyetujja one kati noli bano ba Hollywood eyo ba agents be batuulayo ba underground batuula ne bagamba kakati sitani katumukole nga mubi. Kati buli kintu ekinajja nga kibi omuntu asobola otegera nti ono sitani, kati ffe tuyitire mu birungi. Ekintu Bayibuli si buli ekimasamasa nti zaabu. Kati bo kye baatulaga nti bino ebibi bye sitani, kati kye bakola ne bayitira mu birungi, nayitira mu sente mbi nga zazze naye bakugulire pooko. Nze abagambye mugulire samuke pooko, ekitegedde. Kakati n'alaga nti ofuna omuwala nga mubi oyinza okuba avudde wa sitani. Kati osanga omuwala nga mbooko oyo wabwa Katonda, kumbe yennyini yayingidde oyo. Lwaki kakkala ka bbulaaka kyekisinga okunnuma? Lwaki wa bbulaaka? No, ante kati bbulaaka in actual sense otudda mu bbulaaka si ye kale nnungi. Tuli babi. Ate tuli babi, watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Samuka ofaanana Katonda. Kapere sebabi afaanana Katonda. Katondebwa mu kifaananyi kye. Kati ekizibu ky'abantu balaba mubiri. Katonda yatonda myoyo. bujo neebuuza kakati Jamilu afaanana ati nange nti kapere waati ne sebabi waati, kijja kitya nti tufaanana omuntu omu? Nze dda ngamba Katonda alina feesi mmeka yafaanana atya. Kakati Katonda osoma olubereberye 1:26 n'agamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe in our likeness, mu ngeri zaffe. Kati omuntu oli gwe yatonda is a spiritual being, omuntu atalabika. Nakikubuuzako mu kavidiyo akasooka nti wegamba guno omuzindaalo gwani, era nange nzijukira nakuddamu nti gwange. Uganda goyo agamba gwange, era nenkugamba nzuuno ate aliwa zuuno eyawe ekyannemera, njagala ondaguli ayogera awo ekyannemera. kitegeeza singa obadde omanyi woofaanana walitegedde Katonda waafaanana, kubanga atondebwa mu kifaananyi kye. Kati seemanyi zino box zino housing eziterese omuntu owaddala, toweemanyi woofaanana. musajja mukulu oli mukulu siri kulimba, teweemanyi. Omanyi housing eterese sami oli gino? seemanyi. Nze njagala omuntu aveera ngambe neemanyi, ntaddewo akakadde sami okakimanga n'okamuwa. Maggwe weemanyi kyanga olya ssente. Olya ngambe nze neeraba amazima gaddala ga Katonda, manyi wenfaanana. Era ono omuntu ayogera munda yavaamu ne mulaba nfaananawe nti eno housing. Kati Katonda buli omu yamukolera housing yanjawulo. Kati yasinziira ku kyono okumuwa obubi, ono ne bamuwa obulungi mu housing. Anti housing wogula samusanga efaanana byayo. Waliwo ekisimu kye bayita oking, kirina appearance yaakyo. Kati tosobola gigeraganya na apple. Naye nga zonna ki? Zonna wookuba America omuntu akola ki?
alo kakati ekifaananyi ekyaddala yono omuntu gwe bagamba nti banesami agenze kyokka ng'oli mu ddiiro weebase bagenda kuziika agenze oba olaziba ng'oli awo kitegeeza riyo sami agenze gye yava guno omubiri gwo gwava wano tebala gwo gusigala naye ate gwe gusinga otujeemesa anti gwe tegumanyi bya bwa Katonda ogamba siba nga kasazula saawa nyanza enfa otanjuwaamu kikopo kya bugi sami ngenda kugwa wali mugamba owaaye kankuwa ekijja era waliwo yagamba nti ayagala nnyo siiba naye zituka ssaawa nga 7-8 nga afuna ebirwadde olabanga we n'okankana wooti ogamba nekanjiweeyo nja kusiiba enkya kati gwe ogumanyi bya wano bambi tegumanyi bya ggulu kati omwoyo gwe kugamba siibako ofuna amaanyi owangule kuba gwe ogumanyi gye gwava ate gumanyi n'agulwanyisa. Ebibuuzo byenjala okubuuza bingi naye tuyinza okugiraba ne tubabuzaabuza ne tuva ennyo ku mulamwa soke tuddeyo wali nja kisuulangamu kimu kati nga wensuddemu ekya sitaani afaanana atya n'okinnyonnyola mutegedde kasajja kalungi kakazi kalungi kayina amaanyi mangi Katonda yekka yakasobola ono Hollywood atufera era n'oŋŋumya n'oŋŋamba sami mamugumu sitaani si gundi si muddukavu eno just color. This is a color. Wakitegedde ebatulabisa bubi kituufu naye nga omwoyo teuli muddugavu na mweru. That's why Katonda abazungu bali abazungu asenga bakolera sitaani yabakuba equalizer gye batasobola kutegeera omusaayi weesale n'omuzungu yeesale ate ng'obulamu bw'omuntu buli mu musaayi si kkala ye. Okusinziira ku kitabo ky'Abaleevi Bayibuli egamba nti obulamu bw'ekisolo kyonna buli mu musaayi era Katonda n'agamba tonywanga omusaayi oba tolyanga omusaayi. Anti omuntu twamunywangamu omusaayi kufuna bulamu bw'alina. Manyi lwaki bayagalanga nnyo obubebi? Kati bebi wazaalibwa aba ne life erironga batanatambulako emyaka. We mwanywanga omusaayi wemba sami munywedde gwange ebbanga lyembadde mbuzaayo lyolye weeyongeddeko. Kati woonywa bebi waba bamugerera mukama yamugerera emyaka gya 2 gyoba weeyongeddeko. Yes, kati njafuna ow'enkaaga ng'olusabuzaayo gumu yakite wanga temwali temwina kyemwetaaza bakulu abakulu boba wastinga time bano bawafuula tolya ayinza okuba nga abuzaayo sijja jjogera sajja ayinza okundayaka n'akola ekiraabo ate otanafuna wadde n'omwana kati ebyate bibi nnyo wakitegeera so kati katuddeyo tuddeyo wali ku sayinizi tubadde wali characteristics eza kanisa z'abaana by'obulimba tubadde twogedde ku kya tubadde tuli ku nnimi twayogedde bwe baba bakuguza ekintu kyonna ekyokubiri ne tugamba bino mbu simanya tebakyasaba naye wojja oli mulwadde weebaka ekkatuuti simanya kati gwe genda ogirewo oti emirundi 5 weebikyo kati nga tuli ne ku kyennimi bano abategeka mbu lunaku lwa speaking in tongues iro yagala toyagala wenazoogera n'ateekateeka gamba ka sha ma rikashama naabo nebagenda booca bantu bomwana kyokka abantu ne bavayo ne bakuba engalo tusabye mu nnimi rikashama naye nenkubuuza kitegeeza ki kati olumala nateekayo ekibbo siga kiri kinywere ekyennimi mbolemeze erabira rikashama kitegeeza ate mbimanyi kale endala ennimi ekirala ezo ennimi ezo ndagaano ya sitaani eza sitaani kuba waliyo ennimi ez'obwakatonda n'ez'obwa sitaani. Kakati sitaani awa bano abantu ennimi ezo naye nga mu nsi ey'ekizikiza zina kye zitegeeza. Kakati gwakugamba
kyenjogera kyoddamu. Wenjogera mu nnimi gweddamu bubuze I receive. Hata gamba gwe tumanyi I'm speaking in mysteries. Ndikwogera I receive. Kumbe ali kukozesa endagaano oli kusayiningako z'otamanyi. Mbadde ndikuwa example ya pastor wa SWAT wali ekaleero twakolanga naye. Kakati yo pastor yagamba abantu era ne akabonero akalala naye ngenda muweerako ng'ekyokulabirako. Yagamba abantu buli kyenjogera yogera I receive. Kubanga one nizo okuba ndikwogera kyamagero kyo naye nga ndikyogerera mu nnimi nga tomanyi. Kakati woosirika togenda kifuna. Buli kyenjogera gamba kumbe ali bakozesa ndagaano. Ogambye mwakolanga naye nga mukola ki? Ekisooka yalina kampani ekola ebyokulya. Bani mubeera begendereza n'okulya okwo. Ng'alina kampani yali ekola popcorn w'omubisi gw'enjuki. Hani popcorn batabikamu omubisi gw'enjuki ne bamutulisa. Avayo nga wayeru. Awooma. Abaani abali baamulya bali Okay, tukyalina Jamilu tematema mbeera. Sabike ge mannya ga Unique Media channel gy'oliko. You can subscribe, like and comment. Tubeebaza nnyo kubanga kwemuli. Leero ne ku mukutu gwa There is Still Hope story no ojaba oba oliawo ogiraba. So tutematema tulaba church ezizino tulabira ku kiba pastor abatusiba ekiwaani abatutwala mu byabwe nga tulowooza tuli mu byabwe Katonda oba oliawo abaagala oyisaawo ebyabwe bwe tuli mu kulaba tubalabira ku ki tusobola kubuuka tutya. Era tugambye kiisi enaakuguza amazzi mbusimanya nkuguza peeni gobeeko kyofuna musima genda ogamansire simanya wowulira ekikuluma nywako duka misinde. Atugambye bino mbusimanga omusumba tayagala kusaba naye yateekawo akantu ke ko mumanyi ka Katonda. Ojjanga oyina ekikuluma genda weebakekaawo ojjanga in fact nze kino ngena kyogera za mulundi gwakusatu mu video era eyo w'omukulu oyo gogambye omanyi munaye gwe tobatya oyo weekawaala. Nina abakyala bemmanyi baabeeranga n'ebiwundu naye ng'oli yabateekamu embeera nti ettaka lya kyaki litukuvu nga bakwata ettaka ne omusanga omukyala ng'ayiwa mu kiwundu and she is okay with it. So olumu alina kyayogedde n'agamba common sense naye yeetaagisa nti olina ekiwundu kiri open kiri fresh okimanyi bulungi tekirina kubeera kikyafu oyiwamu otya ettaka mu butuufu. N'osanga abakazi baasoma balina ziddiguli balina ki naye nga yali mu kukola ebyo. So tugenda tukyatambulira ddala. Babadde bamwetaaga Jamilu leero mulina era mumubanjenga era nkyamulina. Kyokka ekizibu kaba olumu ka transport kafuukamu kazibumu n'ogaanaki bagambe wiiki ejja ndigenda wa Jamilu mumpe transport oba toli kubabba. Ati muneze mbamba kyalo mbayizo okugamba njagala ssente mbabbamu ssente zaabwe. Samuko oyina ebizibu, oyina family, oyina responsibility zitwala ssente, tolina zijja jinja katobbe bawulire nti wabbye mb'ononya transport genda wa Jamilu. Tekakalo kiti yatugambye.